Richard Oloya ye yasigaza obuvunanyizibwa bw'okulabirira abaana ba muganda abawerera ddala 10 ssaako ne maama waabwe oluvannyuma lwa muganda we okufa mu Novemba 2016. Ono abeera ku kyalo Bibia mu ggombolola ya Tiak mu disitulikiti ya Muru esangibwa mu mambuka g'eggwanga. Yadde nga birabika ng'amalaalo bino si bijja wabula bikata bya lumonde ab'omu maka gano gwe baatema ssaako okubyala mu Augusiti w'omwaka oguwedde. It has really produced again on top of the elephant, the sunshine has topped more problem again because the potatoes we eat by August, it has even not produced the way you are seeing here. This is not the size of the potatoes, it's how it should have to be. Bano balima emisiri gy'emmere ey'ebika eby'enjawulo wabula olw'ekyeya eky'amaanyi esinga yakalira mu ttaka. Bw'otunuulira omusiri gwa muwogo guno oyinza okugamba nti nkongeza miti olw'omusana ogw'amaanyi. Olw'omusana ogutasalako mu kitundu abatuuze kati baddukira mu bibira ng'eno gye batema emiti mwe bookya amanda n'oluvannyuma ne bagatunda ng'ekigendererwa kwe kusobola okufuna ku kasente ak'okugula emmere. We do survive on trees or in trees. We do cut charcoals, we burn, take at the roadside, then you sell. After selling, you use the money for buying other resources like food items. Ekyewuunyisa bbeeyi y'ensawo y'amanda wano egula wakati w'N1.1 n'N2 wabula nga tutuuseeko mu katale gye bagula emmere tusanze ebbeeyi y'ebbaafu ya kasooli atali muse eri ku N2.2. Bwe tugenda e pabo naffe gye tusuubula emmere bagituseera kubanga bakimanyi nti yabbula. Well, my sweet potatoes are dried up. I'm now staying with charcoal. If the charcoal also fail, the result will be death. Kino kitegeeza nti kyetaagisa ensawo z'amanda ezisukka mu emu okusobola okwegwira kasooli ono wabula okusinziira ku bakugu by'obutonde okutema emiti kye kivuddeko ekyeya eky'amaanyi okusaasaanira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Disitulikiti ya Muru y'emu ku ezo gavumenti zeegamba nti zikyali yaddeyaddeko mu by'emmere wabula nga singa tewaba kikyuka nayo yandirangirirwa mu ezo eziri obubi ennyo. Abakari Muhammad Ziraba Muzaale, NTV Amuru District.